akatambyako buli omu yakatapuse mu ngeri ye. Era y'ensonga lwaki kensoosezaayo mu vidiyo yange y'emisana. Waliwo vidiyo ze ndabye obwo bukodyo bwa bannabyabufuzi Lukwago totandika n'ebirala ebiringa ebyo. Naye Lukwago ono tusooke tumwambuleko obwa mmeeya leero. Tusooke tumuteekeko mu kategore y'obuntu. Bw'oba otunuulira Lukwago n'obwa Lukwago bwe, asobola okutunuulira emirambo egyo nga bagisika wansi emirambo 10 nga bagisogoonyodde giva wansi mu kasasiro. Lukwago n'asigala kyekimu. Katonda mwambaza bwa mmeeya. Njagala Lukwago ono osooka omufuuleko Lukwago nga ggwe. Lukwago nga bw'omulaba n'obwa Lukwago bwe. Poliisi gwe yakwata n'alaajana nti wuwi. Asobola okutunuulira emirambo 10 nga weetiiye egijja wansi. Nga waliwo ne gyetemyeko omutwe egireeta kungulu okugijja mu kasasiro. N'asigala nga kyekimu. So mbadde mbasaba. Ak'olumu tusigazeemuuko kuk'obuntu. Kubanga Lukwago ne Museveni balinamu ku njawulo. Oba ne Muhoozi. Museveni emirambo y'entebe kwatudde. Mutabani we emirambo ye school fees kwasomedde. Ye blue band gwalidde. Gye migaati gyalidde. Kakati abo bo mu bufunze tukkirize nti balambo era be basobola okutunula ku mirambo egy'ekikanga ekyo. Ne basigala nga tebeekanze oba ne basigala nga tebeenyinyimbye kubanga balina n'eŋŋombo nti ensi egula mulambo naye nga temuli gwa mwana waabwe. Kakati ekituufu kiri nti lwaki njogedde ebigambo bino. Lukwago ono ntera omukwata ensobi. Wendaba obunafu bwe ntera omulabisa kubanze njagala buweereza. Naye ekituufu Lukwago sigenda musibako gwa kutta baganda be. Nkiddamu Lukwago ntera omukwata ensobi. Naye Lukwago sigenda musibako gwa kutta baganda be. Mbadde njagala tulowoozeemuuko lwaki njogedde ebigambo bino. Kubanga balina abakugu be bateeseteese okujja okutuula wano okubibagamba. Enkya baba branding nga abalippiza era abeerwanyisa bokka. Basikeyo n'ekyampuuga ekyali ekituufu bakinafuyize mu kkoozi eno. Kubanga ne mu bo mulimu abategeevu abajja okujja batuule wano batandike okubuuza. Naye ku KCCA n'amagye UPDF ani asinga ebyuma ebifukula? Bajja kujja wano bababuuze nti naye ku KCCA n'amagye ani asinga ebyuma ebifukula? Naye ssaawa eno buli bbomu gy'olaba ekuba kuva ku ntandikwa ya bintu ebyatuusizza kasasiro ono okuyiika. Naye singa olisanga yeekolera itongwa ng'abadde asala oluguudo, piki ng'emukubye oba emmotoka ng'asigaddeko kikuba mukono ng'ekitaasa yeekolera itongwa kyokka mu budde obwo kyakumuddusa mu ddwaliro because it's an emergency. Tosobola kudda mu kwemulugunya naye ate yeekolera. Kakati bannange kyekimutambuza ng'atadde obuntu mu matu. Bannange yeekolera kyekimutambuza ng'atadde obuntu mu matu. Lukwago ono essaawa eno ali mu kukubwa. Olowooza nti ekitongole kyakulembera kisinga amagye ebyuma? Tukkiriza ensobi z'emabega zino zenjogeddeko ezireese wano okuyiika. Naye mu kaseera nga kano aka emergency nga tunoonya mirambo gy'abannaffe n'abakyali abalamu tubataase, kabadde kaseera kakwenenya? Kabadde maseera kakwekuba? Oba kabadde kaseera kakunenya abaafudde we bazimba mu kasasiro, oba we basokoola kasasiro, oba abaasima emyala mu kasasiro, oba abakola ki kasasiro? Akaseera kano olowooza tekabadde katukoze tutya okulaba nga bali bavaayo n'oluvannyuma ng'ekyosi kiyise tumaze okubala emirambo n'abataasiddwa bakaawonawo? Tuneebuuza weewaayita Walumbe then tunogerewo eddagala
n'ab'okuvunaana tubavunaane. Awo mu kaseera ak'ekibwatukira walabyewo ku mmotoka y'amagye. Ani muduumizi w'amagye omwejjeereza olemeddwa n'okunenya atirisiti KCC ng'ekitongole onenyeza Lukwago. Kyekyo kyeggambye nga ntandika nti mu butuufu Lukwago nina ensobi ze nsobola omukwata naye sigenda mmuteekako kikoligo kyakutta baganda be. Olowooza ono yaganye okuweerezayo ebikolwa mu budde tutaasa abatannafa n'emirambo egimu tugiziikuleyo. Teyabadde mukono mu nfa ya mirambo egyo. Bw'aba teyabadde na mukono mu nfa ya mirambo egyo nga tulaba amaanyi agalina n'obusobozi abulina okununula emirambo egyo, kubanga ne Jjojjoozi yatuuka n'okusabako ku ttenda ey'okukola enguudo mu Kampala n'akitegeera nti KCC eteyina busobozi. We yatuukira okusaba ttenda y'okukola enguudo mu Kampala era n'emuweebwa, yali amaze okukiraba nti KCC ng'ekitongole tekirina busobozi. Abaayi, oyo yatulumirirwa ate ku nguudo ezitannakolebwa Kampala? Ate nga mu kaseera nga kano teyalumiriddwa, kyokka nga yakimanya dda nti KCC obusobozi yo tekola ki? Terina. Lwaki mu kaseera nga kano teyatulumiriddwa ne tusooka ne tutaasa abantu? Abatannafa ne tubataasa waakiri ne tubaddusa mu ddwaliro. Awo walabyewo ambyulensi z'amagye mmeka? Ab'amagye bakimanyi nti mu magye yeewali eddagala ddwaliro ebbombo, malwaliro g'amagye yeewali eddagala embuya. Wawulidde nti baatutteyo bakaawonawo bameka? Mu tragiki ng'eno ow'amagye n'omwejjeereza alina okukuuma abantu kubanga People's Defence Force defense si butebenkevu wabula bukuumi. Kitegeeza naddala mu kaseera nga kano ak'akazigizigi. Kale ntukkiriza twakuumye bubi Aisha Abasajja Kabaka, naye wakati mu kukuuma obubi tetusobola kutaasa bano olw'ekikanga bwe kigudde twanguwe. Amagye gajja waleetuula. Wallahi ya Mungu ng'abantu be galina okukuuma bali wansi mu kasasiro ng'ebyennyanja ebivunda oba ng'ebyenda by'enkoko. Ministries ezigwamu abantu abo oba ezivunaanyizibwa ku kintu ekyesooka ye Ministry ya Defense erina obbawo obukuumi, ye Ministry ya Security erina obbawo obutebenkevu, ye Ministry ya Environment evunaanyizibwa babadde babeera, ye Ministry ya Natural Disaster ekola ku bibamba. Mu budde buno nga ministry ezo ozitadde ebbali ezejjeereza, si be bavunaanyizibwa ku nkumulitwe eno eyafudde, wabula ng'obuvunaanyizibwa tobutisse na kitongole nga KCC atirisiti, naye obutisse Lukwago ng'omuntu. Baganda bange ne bannyinaze, waliwo ekintu kye mutannalengera oba kye mutannateekako ssira. Abasajja bagenda kututta nga batuseetingiddewo ab'okuvuma, kubanga Kenya of recently waliwo amataba mwabawulira aba NRM nga bantaginga nti ne gye yaddukira amataba gamuzinzeeko. Naye somehow Kenya erinamu ka federal system katono era erina ne ba governors. Yonna gye gaagwa saawulirako nti gavana y'ow'okunenyezebwa era y'alina okukola obutassa mukono okununula abatubidde mu mataba, kyokka ng'alina authority yonna. Lukwago kitawe miskini. Miskini gw'obuuza nti ozze naki wano? Miskini gw'obuuza nti lwaki tozze na binunula? Kituufu bannabyabufuzi bamanyiimu okukozesa ng'aliwo akaseera ak'akazigizigi okulaga nti balumwa naffe. Kituufu oba osanga ne Lukwago yazze naye teweerabira.
kaako obuntu akalinamu wadde nga si kangi nnyo oba osanga kubanga ate Lukwago ensobi gye yakola ebyobufuzi byamumalamu amaanyi n'abifuula omulimu. Kati Lukwago wakati mu kujjaawo yazze muluma. Kati kankuwa ekyokulabirako nze. Alo jjajja yange yafa. Mama wange omusajja mwogera linnya. Sheyi najja n'amugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyava muddamu seka wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuwange nti mu kaseera ako bano abasajja nga tebaleese buyambi bategedde mu nnabyabufuzi ojja kugendayo bajja kukukuba oba bajja kukulangira kuba mu budde obwo babadde banoonya solution si kusaasira kungi. That's why nabaga tonkubira kuŋŋamba nga kitalo wakiri mpeereza amaki amabugo batonziikira kondeka noonyeza amabugo kubanga omufu yeetaaga sanduuku. Kitegeeza akusaasidde nnyo aba akoze kyamaanyi naye aleesa akatono obuyambi obutono bazze ne solution ku kizibu ekiriwo ate abamujunyinyo bategedde nti bajja bakubirayo. Kyovula ne Honorable Muwadanku nnyingi mwalabye abaagala omukuba kusula bamukubidde tebajja na solution naye golowooza Muwadde alina solution kyesinga ey'amagye nga amagye gatuuka n'okugamba nti ekisaawe kya Namboole nze ngendo kizimba galina n'obusobozi obuzimba ge gasinga ebyuma gasinga ne UNRA ebyuma ebikola enguudo amagye naye baabaddewa mu budde obwo. Lwaki poliisi sigireese mu kifaananyi? Eno embeera yabadde esusse poliisi ekola ku bitandikirwako si mu katyabaga era amataba we gazinda amagye ge gavunaanyizibwa kununula abantu. Kino njawulo kina amataba lwaki amagye tegajjiddewo mu kifaananyi mu kununula abantu? Era nembuuza nga zonto nti Lukwago alina ebyuma ebisinga ebyamagye era gw'olowooza ono yaganye okujja okuwa obujunyi w'obwetaagira amangu ago teyabaddemu na mukono mu kibambulira ekyakuleetedde obulemu. Amagye gatugamba bbeesi eri Bombo ndala eri Mbuya mu Buganda ku sababuzi za Kampala ewali buli kimu ekisinga ekibanga amagye lunaku lulamba tegannatuuka mu kitenzi kununula baaguddeyo. Nti Lukwago ono munenye sikugaana ye kumunenya kubanga ojja kwesanga ng'olumbe luno olwattabaze yamanyaako gye lwakolaki gye lwava naye nga bwe nkugaya akabenje tekakusoboseka kukubuuza lwaki yatadde obuntu mu matu sooka ontaasa obuki obulamu. Ab'amagye babadde wa? Ab'amagye bali ludda wa? Tebalinaamu mukono? Era are you sure ekizimbe ekigenda okuzimbibwawo kya Lukwago? Oba are you sure nti Lukwago baba tebamuwadde ssente tekisobola kusitukawo? Kikyentegeeza mu kyo abasajja bagenda kutwandika okututta. Abasajja bagenda kutta baganda baabwe. Wallahi ya Mungu ate bakiteeke kuffe nti gwasse mugandawo. Kubanga onoonya engeri yonna gye wabawo natural disaster etutta abantu 100+ nga wakyaliyo naawewera 3 n'e5 gye bali wansi. Owakunenyezebwa Lukwago. Leero Museveni seba ali eri emputta yeeyagala. Hale bitafutafu owakunenyezebwa nga Lukwago. Nedda balinamu abakugu nabo abajja okujja bakusomera ebintu ebyo bye nkusomedde. Abajja okujja bakulambikire obuyinza bwa KCCA. By the way, ekibambulira ng'ekyo kiba beyond KCCA. Olaba kiri beyond police, lwaki tekiri beyond KCCA. Abattuse baganda bammwe era ababalese ne baziira bajja kubateerawo ab'okukuba nga baamummwe.
ate era teweerabira nti disasters nga zino ennaku zino ziri nnyo ewammwe e Buganda. E Buganda we bagamba bo we bakulimba nti we wawangula. Bakimanyi nti ebifo mwonna omugenda okuba disaster omukulembeze alimu either wammwe wa National Unity Platform oba we Buganda. Tukirowoozeeko. Abasajja balibanga batutega bantu bakuvunaana mu nfa z'Abaganda baffe. Ekituufu kiri nti nkwata lukwaga ensobi naye y'okufa kw'Abaganda be abangi batyo sigenda kimugonnomeka. Nze yeekolera itongo era nga mbasaba ow'okunenya mumumanyi. This time around abantu ab'okunenya mubamanyi era abaagala okuteekawo ebizimbe oba shells oba simanya biki mubamanyi. Tebatutega bantu bakukuba nabakutikka buvunaanyizibwa n'akalala. Mpozi kyatandikira waani kino ekyalukwago omukyali yasooka okukyogerako mukyala bw'akyogerako mukyala oyo nga mwami we kolera ddala mu gavumenti munda akyogerako mu ngeri eri sensitive yasobola okubeera touched. Akakka akeeru nga katera kufuluma mu St. Peter's Basilica nga tekafulumira Saudi Arabia. Lowooza